Oluvannyuma lw'okumala ebbanga ng'abayeekera bano battunka n'amagye ga gavumenti mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo, abayeekera basazeewo okuteeka wansi ebyokulwanyisa balabe nga bateesa okusobola okutwala ensi yaabwe mu maaso. Akulira oludda lw'ebyobufuzi mu kibiina kino Bernard Bisimwa ategeezezza abakulembera ebibinja byonna ebirwanyi okuteekateeka abajaasi baabyo bateeke wansi ebyokulwanyisa basobole okuteesa. Okusinziira ku gavumenti, abayeekera abakyasigaddeyo balina okuwanika ng'olunaku lw'enkya terunnatuuka oba si ekyo bagenda kubakolako ng'amateeka bwe galagira. Abayeekera okutuuka okulangira nga bamaliriza okulwana kiddiridde okubawuttula obubi amagye g'eggwanga lino nga bayambibwako n'ekibiina ky'amawanga amagatte naddala mu bitundu bya Bunagana. Amawanga ga Afrika agamu gazze gasaba abayeekera okukomya okulwanagana nga teese ne gavumenti kubanga ly'ekkubo lyokka erisobola okukomyawo emirembe mu Democratic Republic of Congo. Abantu abasoba mu mitwalo 8 be badduse mu ggwanga lino kati nga bali mu mawanga agaliraanye Democratic Republic of Congo naddala Uganda.